kuteekawo platform abawagizi bange ze bansindikirako ssente kati nina enamba gye ngenda okubasomera ngenda kubabulira bank account nze enwana zino njala kutandika kuzeetegekera kubanga nina promotion company balo tebalina kintu kyonna kye bakola bapromoto kujjako okukwata ssente n'akuwa n'asasula ebirango n'akuba bbaana ebbanga lyetukuze kati tusobola okuteeka kati katulina foundation kati ate nga foundation sente ezimu ze twetaaga okufuna tulina kuzijja mu kuteekanwana kati mutabani wange agenda sooka ayingira emiguwa guno omwaka njagala ate kulwana boxing njagala kulwanako mu Serena njagala okulwana ndeeteko ku ba VIP ba ministers bani bonna njagala mbayite kubanga wano waliwo mikwano gyange abamu nga tasobola kujja ku Freedom City kati njagala okuwona kuno nkutwaleko ku level eya waggulu era retirement si retiring nga sinaba kutwala lulwana mu Serena siritayalinga nga sinaba kutwala lulwana eri Ssaabasajja baffe okulwana kwe kwakucamulanga tukwebaza nnyo owagidde ebitone era abavubuka bagamba banyiikire nnyo ebitone kubanga ebitone tebirimba naye nsaba okkirize ayi Ssaabasajja nze kyakera omutaka nkomyewo okumeggana nga bwe kwalinga mu myaka egyasookanga kakati awo ndyoke nditayalinge nga mmanyi nga naawe Ssaabasajja osiimye naye Ssaabasajja tosiimangako era sisobola kuteekanga wansi nze gwolaba ngenda kulwana okukuuka ejjembe ngenda kulwana okufuuka ng'enkula paka nga maze okutuuka ewa Ssaabasajja era Ssaabasajja gwojja okuntikula ŋŋambe nti nkutikudde awo nno ndyoke ntandika okulera bazzukulu bo awo nno ndyoke ntandika okutundira abazzukulu bagende internationally kubanga twogere ku gavumenti nga yo ekubeereddewo mu bintu nga bino ebadde so supportive mu bintu byonna bye badde ozookola nze gavumenti ze kyendowooza nti nze tebandabanga sireete nze waliwo olunaku olumu mukwano gwange yajja nangamba yalina essimu nangamba Golola sooka guliza ka audio kano nabadde ngenze eyo nga abasajja njagala bako ku ssente naye sooka owulirize kaali ka mu luzungu musajja yayogera we would have support Golola Moses but we are worried he might turn another Bobi Wine kati katulinde mugamba kansindikire bambi nangamba oli musiru okawulidde kakati ateeka kusindikire kaaki kakati muli mutima gwange nengamba so the audio was saying like we would have supported but we are worried he might turn another Bobi Wine naye nze ebbanga lyenkombadde mu ggwanga nja kukoleredde nnyo eggwanga era nze mu bulamu bwange siinaawo kirooto kigenda kwesimba ku bukulembeze kigenda kwesimba ku bwerusi kigenda kwesimba ku bubaka bwa parliament okuweereza kwange Mukama yakuweereza mu bya mizannyo era nzikiriza nti Katonda nga bw'aleeta abafuzi abakulaakulanya naffe Katonda yatuleeta. How would they think that you may turn into another Bobi Wine? Ate kati wano abantu bonna be bazze bawa ssente bafuse bamaze kufuuka ba threat either inagenda notandika kuvuma government novuma Museveni novuma biki kugaji become nogulawo TikTok notandika which I cannot and you never not kati abamu bayitawo navuma no Buganda navuma kati nze sakuzo bwento si kyekyalo ekiruto kyange. That is not your brand. That's not my brand. Kati ate ekyala kye neebaza ku Mukama Katonda nti wadde government nga yo nga state because nga state erina okusooka neeraba abantu ki abali mu ggwanga ono tumuyambyeko tutya naye nga state abantu abaliyo bonna abasinga bamanyi naye bonze tebantereddeewo kabega naye ze kye neebaza nti ate nkoze n'ebitongole bya gavumenti nga Uganda Tourism era Uganda Tourism yampa ne award number ey'okupromotinga domestic tourism nkoze n'ebitongole nga Ministry of Health nfeto nze promoting physical fitness so inze nganze bana abalala bafunye ku kasete walwa ngamba mu government ekuyamba etya lwaki ogenda ke wa genocide fene wa genocide twatuuka era nze natuuka ke wa genocide ne mugamba genocide ekyokka biseera byali bya covid nti abantu bonna abasinga bafunye ku kasente ne naffe abalwanyi tutaafunayo kati ate naffe twafiirwa nnyo mu biseera ebya covid bye yaliwo kubanga ffe batutegeka tewalingawo okutegekebwa kwonna era waliwo ne bapromota abakozesa olukujjukujju abatu promoting bafunayo ku ssente nawo ne promota omuyagina wuli nti yafunayo miliyoni 9
abala bafuna biliyoni naye oli yafuna 9 era oli nankubira essimu owange oyo omusajja afunye ku ssente abawe ku ssente ne mugamba owange oli baba yasaze olukujjukujju lwe n'agamba nti bwe muba promota bafiirwa kickboxing naye ate ffe bakickboxa bwe twagendayo tetwafuna mukisa nzize nyini natuuka newa genosale nasooka mbuuza naye Golola njagala ombuulire kickboxing yo nageneratinga atya ssente kati nze nemukyokka mubulire nemuga kati engeri gyageneratinga ssente ati akola bwati mukama wange nga bwe nina academy nti nga nendeeta abaana abavubuka nga bato abavubuka no babeera bato nentandika okubayigiriza ensambagere kisobola okuntwalira emyezi nga 6 nga abavubuka bano mbatendeka buli naku mu myezi 6 baba bafunye experience esobola okulaga ku kyo kati after myezi 6 njagala nembategekera fight bwe mba mbategekedde fight of course engeri gye nina audience engeri gye nina abawagizi bajja kujja bawagira abantu bano so mukuwagira bajja kusasula ssente essente ezo osobola okubeera nga zigeneratinga ne mugamba nti bano bapromota bano obukadde bwenga 5 n'amanya nti Golola ngenda kumuwayo ssente bweziti ono nkozese mu advert ssente obukadde 3 era ekintu ekitutwetaaga kukola advert nangamba naye kakati ate Golola golowozeza nga academy ate bano bannaabala ne mugamba nti bannanga abala bo bayinza okuba balina ebirooto birala ono nga ayagala kulya kuwuuta ku buugi omulala ayagala kuwuuta ku supu naye nze ndowooza nti singa oba ompadde ssente ombuuzizza nti omuzannyo gugeneratinga gutya ssente bakuwa tebakuwa tebaatuwa wadde n'ekikumi kala ate nze tebampeerako ddala infacti geno yagamba tulina n'obusente bwe tubawawaayo okukendeeza ku muliro kati nga mmanyi bwe tunaava kubanga bwe twagenda baŋŋamba bwe twajje wano geno buli omu yamuteerako akakadde ku ssimu bwera buli nze nakwata nava ewa geno nga nkutte essimu mu ngalo bwenti paka ewaka neŋŋamba ndowooza banazisindika kiro kati bali ne mbagamba bannange kye nagamba kakati ayinza okuba buzeeyi ekiro obunaba bukya ayinzokira bwe bwali bukya nasula nkutte essimu paka kati sefunangayo nakati okyagikutte nakati kati essubi lyanzigwako essubi lirikugwako era essubi lyanzigwako ewajeno naye kyenasaba neŋŋamba leka nsigale nga ntambulira mu movement ekigendererwa kyange nina ambition nina goal mu kutambuza goal eno ne ambition mu maaso eyo nsuubira abantu bajja kumpagira kati ate abawagizi baffe bano balina ssente nnyingi nnyo ezisinga nezivyeri kubanga nze platform gye nina singa buli muwagizi wange anaaba mpeerezayo sinyise 2,200 oba 5,500 ngenda kuba nsobola okukollectinga ssente ezisobola okubeezawo foundation eno kati abavubuka bano njagala mbaleete ekyala njagala okusomesa physical education dduyiro abavubuka bano njagala kubaleeta mu foundation abeere ng'asoma kati ate ng'afunayo ku kasente buli mwezi ng'asobola okufunayo $10,000 esente zo ngenda kuzijjawa abawagizi bange bagenda kuzimpa abavubuka bano njagala bamale baddeyo mu masomero batandike okusomesa physical education. Okay, Golola, as you said, government ekutya because we may help Golola naye nzo turning into another Bobi. Yankola bubi nnyo omanyi bagamba oli abantu bakubiba enkokola ne bandisoose ne balaba Golola yaani nzoli musajja namugamba mpaka audio nangamba oli musiru nkugambe nabadde mu basajja nga njagala kulaba engeri gye bakufunayo kusiba naye meeting eyavuddeyo eddoboozi udali kya musajja oyo bamuyita haji oyo golaba haji shadi abasajja abatandika loko boom yampita olunaku olumu nangamba Golola I see you in the newspaper every day crying to the president. You think the president doesn't know you? I think he knows. Why isn't he not helping you? I don't know why. But every day I read in the newspaper, they talk about Golola, you want Muzei to help Akarebe. I want you to stop crying in the media. At least I'll do for you something. And chovola abantu musajja yazimba amaka no gonna. Oh my God. Era nze simanyi naye kwegamba nyizo gabayo ye Museveni. Huyo kati yafuuka Museveni wange kubanga yaŋŋamba nti saagala ndeke nkoye buli kanaku nkulaba mu mawulire oleeta bannamawulire ewuwo okaabira Museveni okanagane lwaki katukuzimbire waawo tukuteekerewoko ffe kyetusobola okukolayo kyonna naye nze kyemanyi nti ne his excellence amanyi bulungi era nze abantu bonna abali ku kabineti ya his excellence bamanyi okuva ku mukyala Moleka Mukama gwe bankwasa abo bonna bamanyi naye nze kye neebaza Mukama nti
guyinza okuba tegunaba kufuuka mukisa gwange naye era kati kyekino katonda kyemusuga nti katonda bw'oba tonnafa teweevuma bwavu era kyova olaba ne ŋŋamba nti oyinza okusanga luli tebasobola kunnyamba kansigale kankole foundation nja kutuuka ekiseera they will stand with me kubanga bajja kulaba nga sikuwaddeewo ate nga nsigadde nzija mu maaso tomanya era kyova olaba nti kati nze nzirayo eri abawagizi bange nti kino nze kirimu kyonna kyenkola nkikola eri abawagizi bange kyova olaba nti buli bwempita banga ne Golola otulekedde bagolola Golola otegeseyo bagolola baani Golola twagala otulekereyo bagolola Golola lwaki buli mwezi otegekayo olulwana Golola lwaki kati kyeni mu kuteekateeka era engeri gyendi mu kulabisa kawunyemu eno omusajja agimpunyisizaamu ndi kubagamba nti kyeni mu kuteekateeka nsobole okubeera nga nfuna ba athletes abenjawulo nfuna abakazi nfuna abasajja fighting industry ekyali ntono nnyo kubanga tenaba kuyingiramu bulungi ssente ekyala ba promoters baffe bakyalina ssente nnyingi nnyo ze bafiirwa oba twande batufuna ssente nnyingi nnyo tetunnatuuka ku kintu kye bayita pay per view kati nze fight ze njagala okutandika okukola njagala tutandika okubeera nga fight kawunyemu okyokweri naye nga abasigadde bonna balina kusasula kawunyemu okulaba fight eyo ekyo kyongera okuleeta ssente so tetunaba kumanya pay per view okulaba nti oteeka fight wano n'abantu abali mu diaspora n'abakati abantu tuli ku masimu nti buli muntu asobola okulaba fight aba asobola okubeera nga asasuddeyo ssente so Golola akatalekeka ku nsonga nga zino omukazi ye wafuna akatalekeka ku bintu ky'omukazi njagalira ddala omukazi naye mu kuteekateeka prayer request zange nina ebintu bye nasaba Mukama ne Mukama Katonda singa bino ebintu obimmaliriza njagala nfune nga first ekwegamba kyensigaza mukwano omanye omukwano ogwo bwakabaka bulamba omukwano bwakabaka bw'olina okuyingiramu nga olayidde okubugondera ogondera amateeka gwabwo ate okugagoberera olina okugagondera okugagoberera so era ebintu ebisinze okuleeta abantu okubeera nga baawukana okubeera nga amateeka atandise obutagagoberera ate ebintu ebituleetera obutatuukiriza amateeka buno responsibility bwe tuba tulina kati njagala nsoke mala okuzimba foundation omarofu n'omukazi ate kati olwo omukazi agenda kubanga alina okubeera kubanga ebinaaba bintadde ku mutwe binaaba bikendedde njagala nfuna omukazi ng'amanyi okumajinga ng'alina omutima ogulabirira oguzimba eggwanga saagala kufuna mukazi yeerowoleza mu maka yekka kyova olaba nti nze kugamba singa nayagala kubeera bulungi bwange nzokka kuba abawala bonna bangamba naye kati Golola lwaki towasa olina ewaka you have a good home nembaga yes I have a good home but nenkugamba nti nedda ekinnuma njagala kuzimba ku ggwanga lino nange ngatte ku kirala abakulembeze